these side agencies, UNRWA, UCDA, DDA, etc., were a temporary measure. Were temporary measures that I accepted at the beginning of our government, mainly because of the low pay for our public servants and their low enthusiasm and motivation for work. The logic was that for particular projects, in order to ensure implementation, create a side group outside the public service, pay them well, and facilitate them well, so that the project is implemented. How could anybody who wants Uganda to grow spend even 1 week, let alone the 7 years we have spent on this subject, on this issue, discussing such an obvious issue? Suppose we had only a coffee with our wonderful UCDA. How would the country survive? Because you see, coffee. Now suppose, okay, let's say, we now say, okay, thank you very much. Let's only do coffee. Kuanga UCDA, now another people are saying, coffee. Era nsanyuse nnyo okulaba nti omulundi gwakubiri mu wiiki eno okusobola okusinkana. Mpozi ekisooka nja kusaba oba oliawo naye ng'egye tuli mu State House protection kubanze sigenda kwogera birungi byerere ku UCDA. Ndi omusajjawo ali mu diaspora nina dduwo Sweden ne Uganda. Ndi musuubuzi n'abasajja baabamu eyo nga bakabali bakyakabali n'abaana baabwe abamu bankolera emirimu gyange eyo. Ate ndi mulimi wano bwe waleeta pulogulaamu y'emmwanyi nze omu ku baakunga bannange tujje tukole nasaleezi wano ne tufunamu ne tuyamba naye abantu baffe. Naye UCDA kibadde kizibu ky'amaanyi era neebaza decision y'eggulo kubanga nasoose okuvumibwa nengenza okumalizibwa akawungeezi kuba nasoose nembuuza bannange nti ani atabanja UCDA kuba ndi musajja Omuganda. Awo ne batkanya UCDA buzibu bwe buluwa. UCDA Dr. Yatomera munansonyiwa bakama bange. Dr. yasanga ekintu kyavunda ate n'ayongera ne kimuvundako. Lwaki? Nga bwe nga nti nandibadde ne protection naye ngeri bwe tuli mu State House ebisinga kambyogere sijja kwogera mannya bw'oliba ompadde obudde nzize nga whistleblower kuba mbadde mu mmwanyi zino nasalize Masaka ninayo, Mityana ninayo, Mpigi ninayo, Wakiso ninayo, era officers abo abasinga even General Sale tubadde tusinkana naneebaza n'okukolagana n'omusajja oyo Lwasi volo yava mu magye okulaba nti ayongera okutambuza obulamu bwe kwadde musajja mu amagulu ago. Kaakati UCDA ebadde ine enkola Honorable Nsegumire anzise ebimu abyogedde naye si nsonga kuba ffe tubadde mu field. UCDA ebadde ekozesa ba officers baayo abamu ba civil servant honorables si nsonga kibiina kyo ba kibiina ki ebadde company enyaga government etya bwe bagamba nti ku mwaka guno tugenda gaba miliyoni oba 2 ez'emmwanyi oba 5 bennyini bano sigamba ngezezaako muganda wange Nsegumire be basooka okumanya nti olwa UCDA egenda gaba miliyoni 10 ne basooka beegabire emmwanyi ezo abamu ne bazikosanga campaign ne bazigabira abantu nga basaba obululu. Owa Nasale atali connected ne government oba ne UCDA officials tafuna ne zidibirayo nga yazikoze. Ate bano bennyini batwala endokwa ne batamusasula we balimba ina bayitirivu. Era senga UCDA senga muzeeto kyabangi mwanyi naye abalimi bakubanja ssente empitirivu ne batuuka n'okugenda ku parliament ne beeyambula naye nga beeyambula olw'obulumi ne bateekamu abantu ssente babagobe oleme okumanya kiki ekigenda mu maaso. Waliwo department ya accounts nfu etya balina akakodyo ke badde babbiramu kuba ndi musajja musuubuzi ne bakugamba nti mugende baba bonna ba officers
bwoba ogaba emmwanyi bamanya ne bamanya order egenze mu district yaabwe mu constituency yaabwe ne bazirinda ne bazireceiving officer wa OWC n'ateekako omukono owa UC n'ateekako owa Gombola n'ateekako n'abeebalo ne bazitwala bwe babuzitwala akakodyo kaluwa ne badelayinga okusasula ne muweereza ssente basasule mu balimi ne basooka bazirinnyako kakati wayitawo time y'okusasula ne bagamba ba auditor baffe baakubye essimu oba ekyampisi yes olupapula lulaga nti bonna baakakasa nti wagaba emitwalo 6 naye ate ffe tulabye 3 era zetugenda okukusasula okkiriza sayininga wano ensonga y'eggomba kuba eggomba babadde babidde trillions yo kanjogereko afande Lwasi yaliyo ne bakomandazi be kubanga abantu babayise mu UCDA omu ku omu ne bakugamba kkiriza wano sitwagala genda mu kooti kkiriza wano tugenda mu mufo ky'emitwalo 10 ne basala emitwalo 9 ne bakugamba sayininga wano ebyo gyebiri tibajja bikweka even recently bwenzize mugayo musasula mutya nze waliwo nasale yagabye nagabye emwanyi nga balina okutuwa emiliyoni nabatugambye tugenda bawa miliyoni 35 zono tebanazimpa nga bomanyi nti leero njogedde ku mwanyi kubanga kukolera emirimu egyawa n'emiraka njogere ku bya mwanyi byokka ebirala oli bompadde obudde nja kwogera ne mbagamba okay era bagenda kumpa sente ezo kivudega neetaaga protection naye nga balimbye lwaki musala miliyoni 5 nga temuyisebo officers abo bosasula sente ba stakeholder abebyala abali eri nobagamba abange omwamugabire mwanyi ze bweziti naye ate kakati mugenda muwa sente bweziti UCDA ebadde yemalira naddala department ya accounts auditing legal twagezaako through some contacts ne twagala tuengaging doctor tumuyambe doctor yani oyo I'm sorry tumuyambe MD tumuyambe is called what naye is mfumbira yes abadde invisible okulabwa musajja kulaba asobola okuza naye si mwangu wa kulaba kinyangwidde okuyingira mu state house singo gende wa doctor kubanga ayinawo abasirikale waggulu bwaba gyali first gundi weri era one time nagenda ne Kano Lwasi nabagamba bwe muba musazewo kubanze Kano nga nange ndinasale operator kati banakuze batya ebintu bino tibinasasulwa kati bwe bamala okukoma olw'okuba abantu bakabye nnyo ne bambe ne basayiningire emmwanyi mu Bulumi era bye bikukyayisiza ebimu mu Buganda kuba ndi mu Buganda olwaleero babadde abaliminzi olwaleero n'abagambye nti abalimi abagamba UCDA nti nnungi baganda bannange ani atabanja ampa amannya ge tugendeyo ewa Museveni abasasule nfunye essimu ndowooza abantu nga 8 over bagabe bannaye tebatusasulanga ffe twabivaako lwaki bw'ogaba emitwalo 10 gino gye bakusalako ne bakuga nti tukosasudde 5 bo 5 bagikolera certificate kuba bye bagikola nga era kigenda kutwalira obunene naye gwoli musajja mulwanyi nga bagikolera ne slip yaayo ne bakola n'emikono gy'abaabiriga baganda banku baabiriga namulabako lumu ng'afunyiza ekikonde ku mwanyi era ne bakubira Lwasi it was Mr. Lutankomo nansonyiwa n'agamba bannaye mugambe Lwasi ayogere komanda we bagabe mwanyi naye nga abiriga yali alwana abantu baganya okugaba mwanyi ate bano bazitwala walala abiriga nayimukanga komanda emwanyi ezo ne zigabibwa nenadduli yakirimu twali tukola follow up ali kye explainingira ekyo ne kiyitawo ye ne bamutyanga omusirikale era babadde bamanyi nti waba musirikale ye Lwasi in fact MD ansaba Haji Kasujja toyongera kujja na Lwasi mukambwe naye gwe obojja ne mugamba okay can come tupe kubanga waliwo yagiraawo omusajja alwadde agenda kufaali mu moloka n'agamba bano abaana abawansi they don't respect these officers badde masango nga babagalidde ku mulyango officers wano bazze babadde ekyomusomo bagenda nga civilian nganze Kasujja kakati bali abaana nga babagoba obubadde bubbi obuli mu accounts nkiddamu accounts legal auditing n'abaana abakuba amasimu nakati waliwo exercise egenda mu maaso even now balina sente zemwaweereza abasasula abantu bazzemu omuzannyo gwe gumu bakubira abantu amasimu nti
after 4 years ogenda otya mu field after 4 years of verifying emwanyi zaagawanga baanogadda zaafa ne farm bw'oliba ompadde obudde mukama wange obumala kale nja kwogera. Your Excellency, sir, amanya Kanosamba, coordinator Wealth Creation Weta Masaka. Sembero muzindalo. Okusookera ddala nsooka okwebaza Your Excellency okuteekawo purogulaamu ey'okukulaakulanya bannayuganda. Your Excellency, watu appointingira okutandika okusomesa abantu okubajja mu bwavu naddala mu bintu ebyenjawulo ekisookera ddala okulima emmwanyi. Your Excellency, wetwajjukira nti bulungi wetwatandikira okutandika okugabira abantu emmwanyi n'okubasomesa ennima y'emmwanyi oluvannyuma lw'okutwala Makerere ne batuwa emisomo, ekyo nakyo tukikwebaliza. Your Excellency, emmwanyi naddala emmwanyi ze twatandikirako okugaba twatandika 2013 mpaka 2019. Weta Masaka tulina districts 10 ne tubeera ne constituency 22 ne tubeera ne county 84 Sub county. Sub county Amagombolola. Ne tubeera ne parishes 404. Your Excellency, tulina district 10 ngenda kutandika ne Bukomansimbi. Bukomansimbi twagaba emmwanyi milioni 18 n'emitwalo 7 nga zikola acreage emitwalo 4 mugumu 15,500. Kalangala twagaba emmwanyi emitwalo 2 nga zikola acreage 4,640. Kulungu twagaba milioni 3 nga zikola emitwalo milioni. Yes. Okay. Milioni 3 nga zikola emitwalo 67,733. Kyotera twagaba emmwanyi milioni 3,515 nga zikola acres emitwalo 12,222. Lwengo district twagaba milioni 3,3,243 nga zikola acres emitwalo 7,374. Lyantonde twagaba emitwalo 22,319 nga zikola acres 496. Masaka district twagaba millions 2 n'emitwalo 8,489 nga zikola acre emitwalo 4
emitwalo ena kakaaga asatu mu ssatu. Lakayi twagaba emiliyoni 10 n'emitwalo 89 nga zikola yiika 24 n'emitwalo 20. Sembabule twagaba millions 2 n'emitwalo 77,118 nga zikola yiika 4 emitwalo 4,165. Zonna omugatte nga zikola acreage emitwalo 5 09 886 500,000. Yes sir. 550. 509 509,000. Yes sir. Emitwalo 5 ya yiika. Okay, kale toto yonna ne ziba miliyoni 17 zetwagaba munya emitwalo 7. Kale samba kati mwali munatandika UCDA yali ekola ki? Kubanga nze okubatwalayo nali simatidde bya UCDA. Your Excellency, nzijukira bulungi nti okugenda okutandika programu eno UCDA yatandika mu mwaka 1991 gy'emyaka 3 bwe twatandikira okugaba emmwanyi. N'ebiseera ebyo watandikawo programu ya UCDA ekulakulanya abantu n'okubasomesa n'okulaba nti Uganda eyongera obungi ku mmwanyi zetulina mu ggwanga. Naye emyaka egya 3 UCDA yalemererwa okusomesa abantu n'okwongera obungi bw'emmwanyi okusinziira bwe twagisiŋŋaana, kubanga twagenda okutandika okugaba emmwanyi. Nzijukira bulungi Uganda yali etunda emmwanyi miliyoni 3. Ekifaananyi kikulaga nti Uganda kati wetuuse we twatandikira okugaba emmwanyi n'okusomesa abantu, Operation Awareness Creation ekoze omulimu gw'amaanyi. Kale samba kati ani omulala yongerako? Abiriga. Ngenda kusoma emmwanyi zetwagaba mu Greater Luweero district 3, Nakaseke, Luweero ne Nakasongola. Nakaseke district okuva mu 2013 okutuuka mu 2019, ate emyaka 2 twabuukamu olw'obulwadde bwa COVID waliwo 2021 ate 2022 nowa chance netugabayo ku mmwanyi. Kati Nakaseke district yagaba emmwanyi miliyoni 10 emitwalo 54 mu 2,847 nereta ikazi emitwalo 2 mu 3,428. Amaka gafuna emmwanyi ezo amaka mitwalo 2 mu 1,275. Tudda ku Luweero twagaba emmwanyi endokwa emitwalo 3 miliyoni 3 mu mitwalo 82 mu 693. Acreage netufuna acreage emitwalo 7 mu 722. Amaka emitwalo 6 mu 7
mu 313 Nakaseke Nakasongola yagaba milioni 2 emitwalo 49 mu 10,524 ge acreage 15,536 era amaka 15,128 wamu amagatte emwanyi ze twagaba mu Greater Luweero twagaba emwanyi obukadde 44 mu 86 mu 1,264 acreage emitwalo 9,9 mu 686 amaka emitwalo 9,3 mu 716 owekitiibwa Ssabalwanyi w'abalwanyi kati zona omugate emwanyi zone omugate ziri Luweero zezo emitwalo milioni 44 Luweero yo Greater Luweero. Okay. Yes sir. Emitwalo 44 milioni 44 mu mitwalo 886 mu 10,263 ye acreage mitwalo 9,9 mu 686 amaka agafuna emitwalo 9,13 mu 716. Sa owekitiibwa President waffe nze gwange ngenda kukatiriza Nakaseke bamaze dde okunsoma emwanyi ze nagaba gye tukolera eyo banayinki basanyufu nnyo olw'operation Wealth Creation. Twasomesebwa wano e Makerere ne tugenda ku ground twasanga abantu abamu tebamanyi wadde n'okusima ekinnya ky'emmwanyi ne tukwata enkumbi ffe kennyini ngaddemu ne tusima ebinnya by'emmwanyi nga bwe byatusomesebwa ne tubabuulira nti emmwanyi zisimbwa bwe ziti era ababigoberera babaawo bawaayo omutima gwabwe ddala mmwanyi bafunyeemu tezaabafaako ne initiative eno gye waleeta ey'obukuta obucupa buno kubanga irrigation yali tesobola kubuna wonna abasobola okukigoberera bayita mu byeya ebibadde bitukuba era emmwanyi zaabwe zibaddeyo nga nnungi era zongedde nnyo ku byenfuna yaabwe naddala mu kiseera kino emmwanyi weebeeredde ku bbeeyi ennungi buli omu musanyufu okumanya emmwanyi twabateekamu amaanyi ne mu kino ekiseera we tubadde nga tetugaba mmwanyi mu biseera bino beegulidde emmwanyi ne nasale operate ezisinga zonna kati buli mmwanyi obulimu buto baguze ku ssente zaabwe ze babadde bafunamu eno emmwanyi gye twabagabira mu Operation Wealth Creation. Nze kantwala omukisa guno okwongerereza ku ebyo ebisoose okwogerwa Kano Samba n'abalala nga nkunnyonnyola kiki ekyatusobozesa okutuuka ku kye tutuuseeko kati ku kirime ky'emmwanyi bwe twatuuka omusomo gwe twafuna Makerere nga gyeno byuma bwakyogedde kyatuyamba nnyo okutegeera ekyokukola era bwe twatuukayo kitwasooka okumanya nti abantu baali babulamu okukyusa oba okubatereeza endowooza zaabwe ku kirime ky'emmwanyi ng'abantu baweddemu essuubi nti ekirime ky'emmwanyi tekikyali ekyo ekyali kibafunira naye twakola nnyo nga tubakunga ne tubakakasa wamu n'okubaagazisa nti baali singa bakikola obulungi kyali kyakubafunira era twagenda mu maaso ne tuba nga tukwataganira wamu ne district local government mu kuteekateeka abalimi abo awamu n'okugoberera nga bafuna emmwanyi ate okuddayo amangu ddala nga bakazifuna ne tukakasa nga bazisimbye ne bazisimba nga amateeka g'ebyobulimi ku kirime ekyo bagalagira ate era se twakomaawo twagenda mu kulondoola nga tubalambula kakasa tulabe ddala
obanga emmwanyi ezo tebaziragajjalira ne bakikola bulungi. Kati Mukasa bano abadde bagamba nti no UCDA no coffee obaddamu otya? Fande ngamba nti abyo boogera byabwe era nga sibinoonyerezeeko kubanga bw'otunuulira kye twakola kyakyusa nnyo ate ng'abamu basooka kutukuba amagi mavundu nti tetwali basirikale abatamanyi byakulima tetujja kusobola. Olaba kyusa kye baali bayita emiyini, ekyo kyali kiva ku butaweta mmwanyi ne zigenda obugenzi mu bbanga. Mbu baali baziimuula bye twali tukola bagamba nti mugaba miini ya nkumbi. Yesa. So nakyo kyaggwaawo ne tutereeza buli kimu. Kati bwe tutuuka ku kye tutuuseeko olwaleero ng'oyise mu byalo era nga bwe waliko mu Masaka n'olambula gye twagenda ku balimi abo bewalaba ab'amaanyi, osanga omulimi eyakwata obulungi ennimiro ye nga takyali mu mbeera eri gye yalimu. Kale byakulima tetujja kusobola. Olaba kyusa kye baali bayita emiyini, ekyo kyali kiva ku butaweta mmwanyi ne zigenda obugenzi mu bbanga. Mbu baali baziimuula bye twali tukola bagamba nti mugaba miini ya nkumbi. Yesa. So nakyo kyaggwaawo ne tutereeza buli kimu. Kati bwe tutuuka ku kye tutuuseeko olwaleero ng'oyise mu byalo era nga bwe waliko mu Masaka n'olambula gye twagenda ku balimi abo bewalaba ab'amaanyi, osanga omulimi eyakwata obulungi ennimiro ye nga takyali mu mbeera eri gye yalimu. Kale ani asembayo? I will come to those. Abasirikale. Your Excellency, sir. Kale Mukasa ajja kwakanani? Jako. Excellency, sir. Amanya Kano Godfrey Kaliowa. Kaliowa Makulubita. Musajjawo. Atwala katika mu South Constituency. Owekitiibwa watuduumira omwaka 2013 tugende tulwanyisa obwavu mu bantu bo. Mu myaka egyo twagaba ebintu bingi naye ng'essira watugamba tusinge kulisimba ku kirime ky'emmwanyi. Era bwe twatuuka twatandika okukunga abantu okubasomesa mu ngeri y'okubateekateeka, kubanga tewali muntu yenna gwe twawa mmwanyi nga tetumaze muteekateeka. Ate ekitaaliwo ku UCDA twateekateeka abantu ne tutandika okubagabira emmwanyi. Era nze mu constituency yange eyakatikamu South Constituency ngenda kusoma figa yokka okuva mu mwaka 2013 awo twabuukawo okutuuka mu 2019 twabuukawo awo emyaka ebiri ate ne tugenda ne tugabayo mu 2022. Katika mu South Constituency yafuna twajiwa emmwanyi 1,889,612 as acreage omutwalo gumu 7 mu 3 mwana 3 amaka agaganyulwa gali omutwalo gumu 1,789 ge maka agaganyulwa. Okujjako waliwo okusoomozebwa okuliwo okwalima okubadde kukyalimye UCDA okutuukiriza ke kawuka akakaza emmwanyi ke bayita trigbowara. Akawuka ako kajojobya nnyo abalimi baffe, akakakaza obutabi bw'emmwanyi. Waliwo akawuka akakajja ne kabiika mu katabi kano akabala k'emmwanyi ne kagenda nga kakaza emmwanyi mpola mpola mpaka ekikolo kyonna ne kiggwawo.
paka okutuusa kati abantu baffe abasinga akawuka ako kabajojobya nnyo. Okusoomozebwa okulala kwe bubbi bw'emmwanyi, abawulula emmwanyi ekiro bajja ne bawulula emmwanyi n'ebito byonna nga babitwaliramu. Ate kyekimu era kyekyali kireese omutindo gw'emmwanyi okulaba nti gwali kukola ki, nti gukka, nti emmwanyi yaffe bwe yagendanga katale nga si nnungi, olwezi emmwanyi ze babawululanga nga zikyali ki, nto. Kati nga nze nali nteesa nti senga tusobola okuteekawo etteeka, kubanga emmwanyi zino be baziwulula waliwo abazigula. Nze nali nteesa nti senga wabaawo etteeka erikwata ku abo abagula emmwanyi ezo ento, kyalikoze bulungi nnyo, nti twali badde tulwanyisa obubbi bw'emmwanyi, kubanga ono aziwulula nga manyi yagenda ozikola ki, okuzitunda. Ne senga ojjawo ako akatale wagenda okuzitunda, ekitegeeza obubbi bw'emmwanyi bujja kukendeera. Excellency, ndi musanyufu okuba nti ndi wano. Amanya Nsegumire Kibedi, nkiikirira abantu b'Emityana North omuli amagombola 3 okuva egombola ly'e Bulera, Kalangalo ne Kikando. Excellency, kyamuseeyo gye mwasinga okuba nga mulwanira, era ndi musanyufu. Njagala kwebaza nti historical sites awali ebisigalira by'abalwanyi bwe na raising a point eyo mu parliament sebo n'okkiriza, era bazimbye parties zonna n'enguudo ezigendayo nazo ziri kumpi kuzimbibwa, n'ebirala bingi by'otuwadde mu Mityana North. Nze wenagendera mu Mityana North, Your Excellency, nasanga waliyo Major kati mugenzi, Major Waswa nga ye komanda wa OWC, era yalikola omulimu gwali munene nnyo ng'agaba endokwa ez'emmwanyi. Nga yagaba endokwa z'emmwanyi n'ez'ebitooke, ebitooke nabyo nga bigaba bulungi nnyo, era ne tutambula tugenda ne maaso. Ekyo unfortunately Mukama n'amutwala n'afa. Naye saagala kugenda nnyo kulandagga. Bwe nali nvaako mu US ne doctor wa UCDA nemweyanjulira nemusaba endokwa ez'abantu bange, naŋŋamba ŋŋende ŋŋambe abantu bange basime ebinnya. Ne basima ebinnya, ne batusaba n'ennangamuntu zaabwe ne kontakisi zaabwe, ng'omuntu asima ekinnya mu faamu ye n'ayimirirako ne mukuba ekifaananyi. Era omukulu n'agamba agenda kumpendekwa, nateekamu ssente nnyingi okulaba nga abantu baffe basima ebinnya na buli kimu kyonna, ba coordinators baffe, ba councillors baffe, ne okutuuka olwaleero. Bwe namala okutegeera nti bafunye ssente, parliament bawadde ssente ez'okugula endokwa, ne mpandiika ebbaluwa omwaka ndoza guwedde. Essente baziweerezaani? UCDA parliament ebadde ewa UCDA ssente buli mwaka, ebadde egiwa, era badde ajja ne Ministry of Agriculture ne Minister, kubanga UCDA nga UCDA babaweereza mmeka? Last time bafuna billions 4. Minister amanyi ezo tubuulira, naye nga billions 27 ezaali zaggula ndokwa okuzigabira abantu baffe n'okubawa, okubasomesa, okubawa ebigimusa, era nga bebavunaanyizibwa okubawa n'amatundubaali wewe bakola ki, bwe baanika. Naye ow'ekitiibwa paka kati abantu banabasimisa ebinnya tebayina mmwanyi, kati baŋŋamba ndi mulimba ne ba councillors. Kale tulina okutaasa Nsegumire bannange. Ow'ekitiibwa Your Excellency, UCDA mu kyalo waffe bagimanyi ng'entulugunyi. Bagimanyi ng'entulugunyi. Enkola ki? Harassment. It harasses people. Okutulugunya? Yes. How? 2 weeks ago nali nva Namutamba nga nzikirira, nensanga nga bayiye emmwanyi nnyingi nnyo ku kkubo, naye ng'ate abantu bali mu kuzeera. Bwe ntuuka bakijulula omanyiwo, nensanga omuvubuka ng'akaaba agudde wansi, ng'agamba nti UCDA etutte omukyala we n'emmwanyi, batutte emmwanyi nnyingi. Nagoberera ne ngenda Mityana ne mbuuza omukyala wa UCDA, omukyala aliwa, emmwanyi zo ziriwa? Bwe bakwata emmwanyi ensawo 10, Excellency, bayiwako ensawo 3
emusanvu ne bagutwala ate esatu ezo bayiye abantu bajje bazikuŋŋaanya ne bazizza mu nsawo bazitwala ne bazitunda babadde bakwata ebyuma eby'emmwanyi naga nti wakubye emmwanyi mbisi ku ssaawa 6 ku ssaawa 8 ekyuma ne bakisumulula ne tubuuza ekyuma kibadde kikuba emmwanyi ku ssaawa 6 nga mbisi ate ku 7 kiguddewo ate kiziba zikaze zitya so nolwekyo abantu babikwatira ki tebiri ku mutindo oba nti bakubye emmwanyi mbisi. That's how they do when they want money, Your Excellency. The regulation is intended to weed out bad practices, but what the Honorable is saying, there is abuse of the regulatory interventions. Because what they do, ideally the regulation is in order, but if someone abuses it to harass people, to extort or to go beyond, that's where the problem comes in. Your Excellency, you cannot say someone has got a bad coffee. You decide to no salawo kumuyiwa. Ate bw'omuyiwa emabega gy'ovudde basigala bamulonda. Government is bad. Ate bw'omutwala gy'omututte bw'otwala ensawo 8 nti ozikutte omuntu wajja nagana kandabe ku nsawo zange 8 z'okoze ekizokutte nga tudemu togikola ki nga togiina ate nga tomulaga wezikoze eki wezigenze. So that is the problem. Nti UCDA tennaba kusomesa bantu teyasomesaako bantu ebbanga lyemaze mu constituency sirabangayo olunaku na lumu nga guno omusomo gwa UCDA nti guno omusomo bazze kuyambako kawuka bazze kusomesa bantu balima batya bazze kuyambako bantu kuba babigimusa kubanga they are supposed to give seedlings tebalina zibakoze ekiziba wadde abantu abalima emmwanyi bantu beegulira ne ssente zaabwe ne bakola ki ne basimba emmwanyi zaabwe. Your Excellency, abantu baffe tebalina buzibu na kugondera mateeka naye ekizibu harassment kyebadde bafuna ng'omuntu niwankubadde ayagala nga Honorable Minister bw'agambye ayagala okuteekesa mu mateeka naye ate yennyini yamenya amateeka n'olwekyo abantu UCDA omwezi gwebadde ekola Ministry of Agriculture esobola ogukola. Your Excellency, abantu kye balina bannaffe kye badde bagamba nti emmwanyi President Museveni azitwala era alinako 50%. Yes, era alina monopoly nti emmwanyi baagala ziwa for instance nsebire abazigula tebakola ki tebagula kati ye poison ebadde muki ebadde mu bantu. Your Excellency, bwe twali ku radio ku TV about 3 weeks ago ku NBS nayinako babaka bannange nga tuli ku pano we are talking about the same babaka bannange omu n'agamba nze nafuna emmwanyi emitwalo 600,000 seedlings mulala n'agamba nange nafuna emmwanyi almost emitwalo 7 neŋŋamba how come we are members of parliament I requested I never got ate gwe wafuna emitwalo 6 where do you get that 600,000 from? Where do you get that 700,000 from? Where do you get that 300,000 from? So nembagamba is UCDA segregative? Your UCDA eina ebyana nebitali byana ebyana n'agaana. So Your Excellency, emmwanyi bannayuganda bali redde okulima emmwanyi era bagala emmwanyi kubanga emmwanyi tezisookedde wano. UCDA ebaddemu emyaka 3 mu existence 30 years from 1991 Parliament we enactinga UCDA Act. Okutuuka emyaka olwaleero lwaki emmwanyi zibaye tezeeyongera lwaki kakati zeeyongedde mu mwaka guno UCDA mabega badde teriiwo? That is the question we are asking our people. So n'olwekyo UCDA, Your Excellency, like you said, tegula mmwanyi tetunda mmwanyi tesuubula mmwanyi n'okutwala n'ebweru si ezikola ki si ezitwala. Your Excellency, bw'wajjawo Coffee Marketing Board ng'omaze okulaba nti waliwo monopoly ate sente zigenda omuntu omu yazifuna n'oleeta UCDA guwagireeta okusobola okuyambako okupromotinga ekirime kyaki ky'emmwanyi. Your Excellency, Honorable Frank ne Honorable Bright babadde bajja mu Parliament okusaba sente za agriculture naye nga ne UCDA be bagikulembeddemu abakulu bano be bakulembera UCDA okujja mu Parliament. Kitegeeza ki nti UCDA teri independent eyina ministry mwekola ki mwegwa. So abantu abatulaba abasibo ne banyabo tulowooza nti UCDA okuvaawo oba oliawo it is a blessing in disguise. Abantu extension workers bali abali ku magombolola babeere effective
bakole buki bulungi. For instance nga malize excellency extension worker waffe owebulira obekalangalo obe ekikandwa bwolaba sente zafuna ntono nnyo n'entambula gyatambulamu of recent twabakabamala oba pichipichi bayite bayina naye nga ate wa UCDA emmotoka emu avuga emmotoka milioni 3 mwajja okumwajja mwatambulira omusaala gwafuna mungi ate guno mutono nnyo. Kati omuntu waffe extension worker aba tasobola kuba na maanyi kukola ate nga ali ku ground okusinga aliwa okusinga UCDA. UCDA afuna kinene akola kitono, extension worker akola nnyo ate afuna kitono. Singa enhancing emisaala gyabwe excellency abali wansi ku magombolola ne bafuna n'entambula ennungi basobola okusupervising obulungi ekirime ky'emmwanyi kijja kutambula bulungi nga n'abantu bennyini balina that sense of belonging okusobola okola nti noga mmwanyi mbisi eyengedde yokka embisi njikola ki njireka. Tulina okukyusa, we have to cause for mindset change kula abantu baffe batunula mu ntabula ki endawula. Otherwise your excellency tukwebaza okusobola okuvaayo, otherwise abantu badde bafuuse ekizibu batugamba batunze emmwanyi baludde emmwanyi bagitutte nga tetuna miti kujjawo na muti na gumu nga ate UCD gwe wagireeta ebadde Ministry of Agriculture ebadde egiwoleza mu Parliament nefuna ssente ate bo nga bafuuse ekizibu kubanga balina kye bakoze baddira bainsightinga bannaffe abalala kuffe babainsightinga ne babogerako nabo bulungi okusobola nga basiga emirimu gyabwe n'okusobola okulaba nga basurvivinga mu bukyamu. Gwanoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya ONE A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.